naye ebimu abirabye nti waliwo abamusupportinga nga bayitamu NGOs abamu badduse naye for security purposes because as government tugezaako ku investigatinga n'okulaba baani abakola ki nti abamu balina motives zaabwe ezitali kuyamba bantu naye to probably overthrow the government, which cannot be possible. Tetujja kukezanga government okulaba nti abavubuka babateesemu ekintu eky'okukyawa ensi yaabwe. Banaye mujjukire Bobi Wine gye yava. Bobi Wine abadde ayimba muyimbi mulungi yava mu ghetto kati musajja alina mansion alina kalina erabika bulungi. Ensi yo bw'oba teri safe and secure. Can you do that? Tosobola kubikola. So nze omulanga gwenkubira abavubuka nti muleke okulimbibwa kye tulina okukola tudde eri gye embracinga government programs kubanga government etaddewo nnyo programs nyingi ez'abavubuka. Tulina youth livelihood, tulina youth enterprise fund, tulina ebintu bingi abayouth bye basobola okukola. Okusinga ogenda obugenzi bakukyayisa ensi yo naye tomanyi lwaki ogenda kola ki. Ate kati abavubuka tulina information nti abamu bavuddeyo ne bagamba nti babakozesa kati nga kino ekyali Arua bangi baagala okuvaayo okwekalakasa nti babasuubiza ssente ne batabawa ssente. So tetwagala bannayuganda kutekinga oba abantu abatagaliza Uganda birungi okukitekinga for granted. Twagala abantu baffe bannayuganda ba youth, abantu bonna abatali ba youth, abakyala abaami kubanga kati emu yaabwe kukuba bakyala kuba rapinga. Bino mubadde muze mubiwulira mu biraba nti bo kuvandalizinga kolaki inciting violence kolaki nga government tujja kukkiriza. Kyetwagala Bobi Wine n'abalala beyagalire mu nsi yaabwe n'emirembe NRM gyakolaki gyaleeta. Kakati zino international organizations ezifundinga illegal acts. As government, we are investigating. Sijja kuzoogerako wano for the purposes of investigation.